Mitwe gy'amawulire Kadaama wadde boosi we obutwa kitalo omugagga afudde ddala Lumbuye yabadde yeebase Kenzo ali mu kujaguza Pastor Bugembe agabudde Abasiraamu bali mu kujaguza wabula ng'ate ye Spice Diana bamutabukidde wabweru w'eggwanga yabadde aleetebwa nga investor akwatiddwa gwa butujju galindiire mu bujjuvu Mujje baliko gyonna gye mutussaako engalo mbalamusaako nnyo yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza amannya ayinza Omumbejja Aisha Nassolo mbeebaza okuntegeranga amatu entakera mwebale nnyo mwenna abasubscribinga ku channel eno ate naawe atannaaba subscribing okwate ne kadde sakira ti buli ggulire lyonna erifuluma butereevu olifuna mu notification zo nosobola okubeera ng'ate butereevu ofuna amawulire akwata ku ba-celebrities bo abaawano ssaako ate ne wabweru w'eggwanga era ng'obutakulwisa nziza ate okulabika nga nkutussaako amawulire agagenze mu maaso n'okubeera nga tegatuukawo mu ggwanga lyattu Uganda ssaako ate ne wabweru w'eggwanga era nga ntandise n'ekibuuzo bannayuganda kye beebuuza olunaku olwaleero abannayuganda abamu beebuuza ekibuuzo nti ddala Lumbuye yabadde yeebase era nga kino kiddiridde oluvannyuma lwa vidiyo okutandika okusatulatinga all over social media nga Lumbuye yennyini ayogera mbu abadde yeebase awulira nti baamukutte bamunoonya wabula mbu ye abadde yeebase era tebannamukwatako vidiyo eno etabudde abantu bangi abamu nga boogera bino na biri wabula ekyamazima kiri nti muganda wange gwampuliriza obeera gw'omu ku balabye vidiyo eno ekyamazima vidiyo eno Lumbuye yagikola mu mwezi gwali gwa kubiri vidiyo eno si ya nnaku zino wabula ya mwezi gwali gwa kubiri nga bwe tumanyi bannayuganda nti bagezigezi bagiggyeeyo ne basobola okubeera ng'ate batemako akatundu ako kubanga mu biseera ebyo era Lumbuye yali agamba nti bannange bamafiyazi bandi bubi kati abantu batandika obbiyisa Lumbuye bamukutte ekwe kuvaayo ate n'akola vidiyo eno wabula bannayuganda abamu bo bagamba nti vidiyo eno yagikoze lunaku lwaggulo ngenda kuba ate nkulekerako vidiyo eno gwe muganda nga atannagiraba osobole okubeera ng'ate otegeera kye njogerako then ate n'oluvannyuma tweyongereyo kyekansubire muli bulungi nange ndi bulungi nkedde nakazuuka kati nakazuukusa engalabi yange naye nina ebibooziboozi byampulire bitambula nti bankutte bannaye wendi nze badde mpummuza ngalabi yange neebasisa olw'essanda omuntu omulamu wendi nabagamba nti bankutte bamanyi baleete omuntu gwe bakutte nze wendi just mbadde neebase ngenzo teekako essimu nga mpulira abantu baga nti bakutte neddeze emboozi z'amalwanze wendi bannange kansuubire nti ate omukulu Fred Lumbuye omuwulidde ddala bulungi nnyo bulungi ddala wabula nga we nkugambye eyo vidiyo ya mwezi gwa kubiri tobuzaabuzibwa si ya lunaku lwaleero oba lwaggulo oyadde omwezi guno wabula ng'oyo tumutadde ku bbali ate yo omuyimbi waffe Eddie Kenzo Musuuza ffenna bwe tumanyi obulungi kinajjukirwa olwokuna lwa wiiki ewedde omukulu ono yafuna akabenje ku luguudo lw'e Masaka awo kulinaana essundiro ly'amafuta Maya kyemmanyi nti abamanyi oluguudo lw'eyo awo mutegererawo ddala bulungi wabula Katonda mu butuufu yamuwonyaawo ne banne be yali nabo mu mmotoka kubanga ekyamazima bafunako okukosebwa kutono nnyo tebafuna nnyo bisago by'amaanyi kale munnange n'olwekyo yasazeewo ate olunaku olwaleero abeere nga yeebaza Katonda era bwe batyo baakoze edduwa eno ng'ekulembeddwamu Sheikh Kiti ffenna gwe tumanyi obulungi bwe batyo ate munaye ne basobola okubeera nga beebaza Katonda olw'okubeera nga yabawadde omukisa ogwokubiri mu bulamu wabula nga naffe twebaza Katonda olw'okukuuma ate munnange omuyimbi ono Kenzo kubanga munnange accident tegaba mawulire malungi yadde nakamu nakeddagala wabula nga naye tumutadde ku bbali ate Pastor Bugembe mu butuufu leero gabadde mazaalibwa ge era omukulu ono awezezza emyaka 37 egy'obukulu bw'atyo bambi okwawukanako n'abantu abalala yasazeewo atajaguza amazaalibwa ge mu ngeri ey'enjawulo era nga muno yasazeewo okubeera nga agabula abantu nno bagabudde mwe muli abakadde ssaako ate n'abo abaliko obulemu bambi webale nnyo Pastor Bugembe webale nnyo webalire ddala abala gye bategekera zi birthday party ne bagenda mu mabaala ne bakola bitya ne bagenda mu zi club ye ate yasazeewo okubeera ng'ate bambi yaddizaako ku bantu be ayambako abo ate munnanga batalina busobozi biga Pastor Bugembe tusaba n'abalala bannange mukopeko ku nkola eno kubanga olunaku lw'amazaalibwa luba lunaku lwo lwanjawulo so naawe oba oteekeddwa okubeera ng'okolako ku kyenjawulo ekyawukanako ebyo ate munnange ebyokola bulijjo
ngenda kulekerako ka video kano ate n'oluvannyuma tudde kugulire eddala. Wabula nga munnange bye byaki ebyagenze mu maaso nga Pastor Bugembe agabula. Wabula nga ebya Pastor Bugembe tubitadde ku bbali ate g'amawulire agagenze mu maaso kubeera nga ate gabalukawo akawungezi ka leero si malungi yadde n'akatono olw'ensonga nti omugagga Tom Kaaya Kigonya Bambi Emongo amujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Atamanyi mukulu ono y'ono Director wa Kachi Investments era nga y'ono Bambi atuvudde ku maaso era tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda aguwumuze mirembe ate era munnange agulamuze kisa. Tusaba agumye emitima ab'enganda abakusa ate munnange n'ab'emikwano. Wabula nga ebyo tubitadde ku bbali ate bo abasiraamu bali mu kujaguza olw'ensonga nti kati Saudi Arabia yakkiriza abasiraamu okubeera nga ate bagenda e Mecca okubeera nga ate munnange balamaga abasiraamu okwetooloola amawanga ag'enjawulo. Mu butuufu bali mu kujaguza olw'ensonga nti emabega kaawo bali babateekako ekkomo ne babagamba you know what twetaaga ennamba eno baali bameka nerabiddemu ku nnamba y'abasiraamu be baali bakkiriza. Wabula ate ku mulundi guno baguddewo e Mecca ne Medina basobola okubeera nga ate munaye bakola ki bagendayo ate balamage. So bannange buli musiraamu yenna gy'oli ekyo ekiseera oba olina obusobozi genda munnange ate osobole okubeera nga ate okola ki olamaga kuba omukisa ku mulundi guno guzze okwawukanako ate ennaku ze tukubye emabega. Wabula nga ate nebyo tubitadde ku bbali ate ye omuyimbi Spice Diana ffenna gwe tumanyi obulungi ono munnange bamutabukidde era nga amutabukidde si mulala y'ono eyeeyita Dickson Bondi Okero Events Security. Ono bw'atyo yavuddeyo n'agamba Spice Diana nti bannange omukyalo oyo ayina ba bouncers bangi abamukuuma okusinga ne hit songs z'alina era bw'atyo n'ayongerezaako nti kyokka ate kikwasa ennaku nti abo abeeyita ba bouncer Spice Diana batambula nabo tebalina professional training yadde n'akatono. Bw'atambula nabo wabula ate ne training yennyini abakulu abombu tebagirina. Kati mu butuufu yeebuuza nti oba Spice Diana abakozesa ki. Wabula nga kinajjukirwa nti omukulu ono si ye yekka asusse okuvaayo ate n'akuba Spice Diana ku ba bouncers be bano batambula nabo emabegako. Era Spice Diana kinajjukirwa nti waliwo post gye yakola ng'alaga nti bouncer we amukwatidde umbrella ng'enkuba ate munnange etonnya. Era kino bafaani be abasinga balaba post eyo tekyabayisa bulungi ng'era mwe muli omu eyavaayo n'abuuza n'agamba bannaaye gwe ssente we wazifuna zaakonoona bwonoonye. Era bw'atyo Spice Diana yavaayo n'addamu faani wono ng'amugamba ssente zizo ba bouncer babo biki bikugamba yayogera ebintu bingi nnyo. Era bw'atyo munnange we yasobola okubeera nga amuddamu. Wabula nze kye mbasaba nti oli mu mwesonyiwe kubanga ekyamazima ssente ze yazikolerera mu mutuufu buli omu ssente zirina kye zimutuma okukola naye oba oliawo zimutuma kukola ekyo. Wabula nga nabwo tegatadde ku bbali ate we tuddako wabweru w'eggwanga olutalo wakati wa Pulezidenti Uhuru Kenyatta ssaako ate n'omumyuka we William Ruto eddo lukyagendera ddala bano abakulu mu butuufu tebalina kukaanya yadde n'akamu. Era nga kinajjukirwa nti emabega kaawo omukulu ono William Ruto yabadde ayina olugendo okugendako ate mu nsi eya Tanzania then ate n'oluvannyuma ajje mu nsi eya Uganda. Wabula olwatuuse bw'ati ku kisaawe ne bakamutema nti mukulu tolina gy'olaga okuggyako nga ofunye okukkirizibwa eri mukamaawo okuggyako ng'otulaze ebbaluwa ti mukamaawo twogera ku Uhuru Kenyatta ng'amukkiriza okubeera nga ate abaako ne gy'alaga. Bw'atyo yakanyiriza kwewoza
bamubuuzaako biki ne bamugamba mukulu tokola ki toyina gy'olaga. Awo nno ng'ali ku lugendo lw'e Tanzania we bamuganye Tanzania n'agamba we bamuganye Tanzania kangende Uganda era nabo ne bamutegeeza nti mukulu ne Uganda toyina gy'olaga. Era bw'atyo ye yategeezezza we bamubuuzizza kiki kye yabadde ate anona e Uganda. Yabategeeza nti yabadde aleeta investor wabula tekigenzo zzuulwa olunaku olwaleero ng'ono gwe yabadde aleeta e Uganda nga investor musajja w'ettaka eyo era ng'amannya ge ye Harun Aidin era ng'ono kigenza okuzuuka nga musajja mutuju awedde emirimu era wetwogerera ono yakwatiddwa ali mu mikono gya poliisi nga w'omulaba awo yoyo bwe babadde baleeta nga investor e Uganda ne kizuulibwa nti ate munnange mutuju era nga kigambibwa nti ono Ruto gw'abadde akozesa okusinga okubeera ng'ate munnange akukusa ssente zino z'ababbye mu gavumenti. Omusajja oyo eyeeyita Harun Aidin abadde ayamba nnyo Ruto mu geemuzi zino ez'okubeera ng'ate akola ki abba ssente mu gavumenti. So munnange bebyo ate munnange ebigenda mu maaso erudda eyo wabula nga amawulire g'engendo ssembyayo gannaku ganakuwaza geesitaza geewuunyisa okukamala obukamazi. Amawulire g'engendo ssembyayo geegoona ate munnange maid eyakkakkanye ku mukama we bw'ati ate n'asalawo amuteere obutwa mu byokunywa. Ngenda kuteerako vidiyo eno ngenda gikulekerako osobole okubeera ng'ate munnange ogiraba wabula ng'ate byewuunyisa okukamala obukamazi. Sijja kusala nnyo musango kuba ekyamazima simanyi kiki kyatuusizza muwala ono kubeera ng'ate ateeka obutwa mu byokunywa bya boosi we. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo kubanga ekyamazima oli yenna akikola oba aba alowoozezza ku bulamu bwe gye bugenda okukomekereza oba aba takirowoozezzaako naye ekyamazima nze nkubisamu akafaananyi nga mukama w'ono omuwala ekyamazima yafudde. Omuwala ono naye bandimusse oba si ki ne bamusiba mayisa bwe baba tebasobodde mmusiba. Simanyi ebyo byonna yabadde abirowoozezzaako ng'akola kino oba yabadde tabirowoozezzaako. Ekyayambye nti mu nnyumba mukama we yabadde ayinamu kamera era ezo kamera mwe yatunudde n'alaba omuwala ono byonna bye yabadde akola n'amulaba nga bw'ateeka obutwa mu mazzi ge yabadde agenda okunywa buli kimu n'akiraba bulungi ng'omuwala tamanyi nti mukama we akola ki alinamu kamera. Simanyi nsonga lwaki omuwala ono yasazeewo akola ekyo. Saagala nnyo kusala gwa kawala nga siwuliriza gwa kalenzi naye mugana nga mpuliriza gwe wenna ng'oli eyo olina w'okola ekyamazima mukama wo ne waba akuyisa atya oba atya. This is not the best option. Eno option si yeesinga mu zonna. In fact togirowoozanga nako kukola kino kuba ekyamazima w'ogirowoolezaako n'ogikola tomanyi bulamu bwo gye bugenda kukola ki kukomekkereza. Atisitiko dduka bwe baba bakuyisa bubi nnyo nga bakutulugunya atisitiko dduka otaasa obulamu bwo oba si ekyo batuuze obagambe bannange enkooyo okukola njagala kudda waffe naye ate tolowooza ku kyokwata obutwa obuwa boosi wo tolowooza ku kintu kyonna kyonna ekyobusiru kubanga ekyamazima weekikolera manya nti naawe obulamu bwo buwaddeyo ekyo kikole senga oba omanyi nti naawe obulamu bwo buwaddeyo ng'okimanyi ogenda kikola ekyo naye naawe kimanyi nti ebigenda okuddirira tebigenda kubeera birungi. Mukama w'oyo ogenda mutta agenda kufa naye naawe bagenda kutta oba bakusibe mayisa. Lowooza ku bantu b'oba olina mu nsi yonna yonna gye bali ne woba oli mu nsi eyo mu nnyini omuli abantu bo olowooza osobola okuguma zambiro era baba bajja kunoonya yonna yonna gy'oli. So bannange ebintu bino eby'okutemula tuleme birowooza nako nti omuntu wankoze ekibi kammugyewo tokirowooza nako atisitiko kola ebirala dduka baviire batuuze bagambe nze nkooyo okukola funa ekirala kyokola ekitagenda batuusaako bulabe nga mbutuufu nabo bennyini tebalinayo batandikira kugamba nti oba babeeko ekikyamu kye bakola. Beera mukkakamu naye baba bakuyisa bubi batya bannaye nkiddamu tolowoozanga ku kyokutta bakama abo. Tokirowoozaako bannange naawe kennyini tojja kubeera mirembe newonaaba osobodde okudduka n'ogenda togenda beera mu nsi mirembe ng'olina omuntu g'oggyeewo. Banaye tojjemu emitima egyo emitemu si kirungi. Ekyamazima simanyi lwaki yabadde ayagala kutta mukama we but whatever the reason is I don't care nze ng'omusifaayo ku nsonga ki
ne baba babadde bamutulugunya nnyo okutta mukama wo si ye solution nkiddamu tokirowoozanga nako gwampuliriza munnange bagamba nti nantabuulirirwa yasabala gwa bbomba kyekyo kyensobola okubeera nga te njogerako ku nsonga eno kankulekereko vidiyo eno owulirize mwana muwala ono nga bamusooya ebibuuzo era bw'atyo naye nga nnyonnyola ekikolwa ekyo kye yabadde akola musule bulungi aba 10 mpeera toseetuka kubanga ekyamazima mawulire go nkyakuleetera mangi nnyo mangi ddala eteekako akadde gwe atannakateekako naye nga wasubscribe nga mutuufu teekako akadde such that tosubwa vidiyo yonna gye nfulumya ebutereevu ebeere nga ejja mu notification zo era osobola okubeera nga omanya ebifa mu ggwanga mweraba. Are you holding in your hand? I can't hear you. I can't hear you. What did you use it for? You put it where? Which water? Which of my water? Where is downstairs? Where was it downstairs? So how did you get the one upstairs? Because my room is locked. How did you get the water inside my room? I can't hear you. I cannot hear what you are saying. Which key? The one in your room. When you found the key of my room, what did you do? I opened the door. Uh-huh. And I inside it. You want me to help you talk? Was I there when you did it? So it's you that can tell us what happened, eh? So when you opened my door and entered inside my room, what did you now do? When you found my key, where I hid my key, you opened my door, you entered inside my room, then what did you do? I can't hear you. Put it where? Eh? What water? Better speak up. Your water. The water for what? You drink. The water I'll drink. I can't hear you. Yes. So you took sniper, looked for where I used to keep my key, opened my room door, entered inside, opened the water I used to drink, and poured sniper inside my drinking water. Is that true? Yes. Eh?